sorry. Yazanyo mukulu Sibili okuteka ku TV. Aine motoka bagituwa na mu Smith mwaliwo. Naye embere baddewo tebadde nnyangu. Ole motoka eno omuntu bwe yampe motoka ate ye nga alina plans ezabala. Lucky enough Katonda nga bwali omukulu omanyi bagamba ye alaba mu buli mbeera gwe nowe kwekawa yaba kuziga. So musajja lumu n'akola statement yankwata bubi nempulira bubi nnyo. Nagamba ani nalionka mwana nenkola teeka eno ey'okwemmotoka kinkoledde kati ebintu byange bina bigenda kuyitawo nze nga simanyi nti oba ayagala n'ebintu by'okuyidda mu byabufuzi biki okitegeera. Ekintu ekyo ne kinkuba wala nendaba nga yampa emmotoka ng'ayina ensonga ze okitegeera ng'ayagala media ng'ayagala kutunda linnya lye era kyabadde ayogera yaŋŋambako ne lumu nga kati ndi star kati ndi wakabi nga naye gwe watagenda kutegeera nsobi zo onaasoboka okitegeera. So nga n'ebirala byakola ebyali bitansanyusiza ddala biggest point ku disrespecting abayimbi balala okitegeera because he gave me a car nga bagamba temina kye muŋŋamba nze netagala Vixon yekka okitegeera kwegamba ne ŋŋamba abayimbi nga bambankola nga ne mwana Vixon musajja ono gwa mutuleetera naye akola ki atufuukidde tabbu okitegeera kimwe tugamba yakuwa emmotoka biki okuwa yakuwa emmotoka tulina omukola ki mubawingira wansi kati nga nze bw'omanyi nze ni muntu atafaayo nange mwenyininyini nduuza leka ali ab'empisaamu naye okuba nze mu kukula kwange kwonna nakula nga abantu bampisaamu amaaso okitegeera nga they use me they get whatever they want. Ngamba nenako kirowoozaako ne ngamba it might bring a problem mu maaso eyo. So what I did ne ngamba Nanek, I would want to give you your car and we be at peace. Oleke genda ng'ogamba abantu nti wampe motoka bwe sitakkiriza naawe byokola nga ndaba ebintu byokola si birungi si bya Bakatonda ate gwe n'okifuula problem ogamba oyo Vixon anyima atya ki agana atya okola ki kwana mu blocking nako nimunga wayi nekeze kutadde. Yes, because nga tawulira nimugala ate nga siba nsindikire ngala lekera kunsindikira ebintu ebino ze sibikirizaamu ngazala aba TV z'abantu asakolingako ebintu n'agamba abantu balina views okitegeera kwegamba ebintu ebyo nimugala ku blocking ononyewo bisindika nga tokola ki tolabawo Lanek nenetu spaka y'obuzibu bonna era nkiddamu ku disrespecting a lot of musicians because he gave me a car. Abantu abamu ne batukanisa n'okugamba ffe tugoberera Lanek because gwe okitegeera naye omusajja ono owulira ebintu byakola okitegeera ne ngamba ate lwaki nze anti yakera n'akwa emmotoka munnange Samazi aba promise nze n'obbawa ebintu na wale Vixon gwe gwani atawuliza bye nkugamba okitegeera which is not true. That's not how things are done. Everyone needs each other one. Buli omu yeta nze kati nga nwana naye kulwaki sikiroza kulwana Lanek nze Levi. That is not true. Obutakkiriziganya bubaddengawo kuneeyisa naga kati ebyokundikodinga ku ssimu that is him aba ayagala genda alaga abantu mulaba Vixon okitegeera kati ekibadde nnomo ekyo kyo kiri nnomo era aba kyakiyombera amasaasira Lanek ne wabagulidde mugaati ayinza okurikodinga naye kyo netukanga tukimanyiridde kiri okay kiri very normal okitegeera ye bwe bulamu bwe okitegeera oba kiki ayagala nnyo okurikodinga oba atereka akayivu yes kuba fena yatugamba gamba nze president neera nako nga mwekalinga okulira. So nze nakitwala serious by the way but only that ye ate natandika okikola ki okizimbiramu ebintu ebyayagala ne bamwe complainingako abantu abimbi bavudde bagamba Lanek akola bino asaba ssente mu mannya gaffe biki ne mugamba Lanek bino ebintu ebiba bituufu you should stop. This is not being a Christian okitegeera. So ye your point lwaki nziriza Lanek emotoka ye kindeka
kindeka at peace kubanga omukulu ono emmotoka teyajinguza yajimpa kubwerera ate n'okumusaba saagimusaba yajimpa okitegere nenze nzudde nti omuntu ate munnange ye yajimpa alina byagala okuyisaawo ayagala kulinnya ku bantu balala mutuze so akikola ekyo siri muli wankwe okitegere kiringa bwala ebyobufuzi mbw'oli n'amuwa ssente zino okuba alina kyagala okuyisaawo me am not like that bwemba amunyimirira ku mazima okitegere kategegana mazima twali mbeera yonna mbu teri nadeke mulize emmotoka ye mu bulungi kubanga osanga enacreatinga enaleeta peace. By the way, it will, because tajja kulimba bayimbi balala tajja kuba nalowinga MTN 0 per second because of vaka kati yajirina inanyini wayo. Yeah man. Kituufu. Bana mwebale nnyo abali maybe chenche okugamba omuntu yenna agaba bambi gaba n'omutima gwo gwonna togaba ngo ina byobala oba ina byobala nakyo kiyiseewo omuntu akitegeere onjage waine tofundisa muntu buzibwe eyo mu maaso. Yeah, because you're naturally so. I know there are people who have a good heart. Aba Bible ife tukirizo okugaba naye ate omukono gwe tegulina kola ki kumanya. Ya kulinya boda zijirinya boda tojinsanga ngabo. Nze ninya boda. Iyi dekankubuli twayimba abantu batumanye bwe mpita ne ku boda abantu abanda babulungi. Yes. Ekyo kina mtu. Nedda. Era temanyi people understand only that katun tuli mawulire naye abantu bachi understanding in a very good way. Kino si kintu kibi omuntu obola banga kukyamya kiringo muntu kiringo ba politician yena nakuwe kintu nga yagalo damaging abalala okitegeera botuka no manyi ekituufu it is okay to surrender ngaba nange zibadde simanyi. Yes, kati kino kyembadde abayimbi nange badde ba complaininga so nengamba kankole ki era at peace. Muganda wange kayi yasindikibwa okukima motoka eno era nsaba mukama banange bagikuba oli musumba ate oli nabbi nze nkitwala mu linnya erya Yesu gwe yasindisa agikime era ono omusajja by the way abadde midi mulungi tomwagalako alina amazima. Yes, talimba tekubira side nyini we twali tukoza ku kintu kyanga nomwende bitso kikole kubanga muganda nange nkoyo okuliranga twakwada tayogera ayogera binayogera biri so njimuwadde mukama wange kaye agitwalire yani kesaba mukama naye amukwate mu bituufu kati amukwateko nze njagala okugamba abatulaba ekisooka gospel music kati ali waggulu abantu bewa benzi we bazizaayo nze nabagamba abaana ba gospel mulekerawo okugamba nti abaana ba gospel baavu kati eno emmotoka levi nze onkubya akafulu simanyiyo muntu era Levikson kankubuulire oli mugagga mu mutima teriyo muntu asobola kukola kyokoze obadde oŋŋamba eby'ettaka ne neewunya n'okwewuunya nze kye natya sokompulire kirungi nnyo okubeera mu eno ensi olina emirembe n'abalala siri mugagga gwe bali baziise na kintu kye kyakolerera sente kati ekyo nze nkiyizeeko bingi era banjulira n'abasajja mukwano gyange abagagga naye nga nabo bakugamba ekyo kimu obugagga buno buyinza n'okulemesa otulo naye kyenjagala okubuulira ensonga lwaki nze Levikson kutegeera kwange lwaki tukyali ku nsi eno mukama wamu akyatukumye tubeere ku nsi tubeere bulungi eri abalala nti tunaaba n'ensonga ddala ezitukwatibwako ekisa teri waliwo ogenda sanga Yesu Kristo omutwale ku breakfast kayo. That's why nze ngamba nnyo abantu I love God by loving people and I serve God by serving people. There is no any way I can give back to God. Thank you. Kakati emmotoka bagimpadde njizaayo naye owulira mutima ojagala ono pastor no nze kankubulire nze bwe bagimpa nabadde banaye nabagambye mwalabye Haji Mbuga yambuuziza bw'ati kaye wisdom ovuga motoka kikonze nkadde nangamba teri balaalo bavuga motoka nkadde ekyo tugenda kikolako kumbe ndowooza naye yambuga ejja Mbuga Haji nzija kukima motoka yange sawa yonna eno njizayo buza ne Yesu wamukwatako aizuru. Yes, katugenda tusanga si kibi omugagga yenna sola kwogera President Museveni nga nyina akamotoka kamu nedda naawe okiraba onookuba n'emmotoka nga 5 naye kakati njimuddiza kyenjagala obbagamba Levikson alaze mu butuufu guno omutima teri agulina
osegera ne President Museveni we yaddanga emundu n'azitwala teyazizanga naye ono chalinze andaze no problem kati katugende tugizeyo nze sala yange eri nti mukama akwate ku bano bonna abagenda we bagimpa no problem kayebuzidomize brand butabani wa mulaga kangene mvuge benzi kati bana ikamvuge benzi tugende ali mama futa nabi ali mama futa bana mu wande tuvu nenga ndi muwa mumpi naye bobo osobola nsola nokuwa omuvuzi omuvuzi ngenda kati sebo ibino byebidde mabega kola bwenti kati ate okuyimuka mu kino nakyo ky'amasanyalaze eba nange naye umanyi Evikisoni okoze record ani ankubira nga ndi umanyi ogivuga kweri taata tutuno tujja emmotoka bagimpadde nsimbudde negwe omuvuzi gyange muluka tomanyi nagivuga sobola obutamanya vuga mmotoka naawe nze mutabani w'omulaalo yingira oganagana muti Katonda bwe yaŋŋamba siga mu Levikson emmotoka nze nagaba era buli we tusiga omukono guno we gusiga guno tegulina kumanya anti kati naye kyabadde agamba nti obadde ogenda ogamba baba ogambye omukono guno we gusiga Yes. tegulina kumanya ekitegeeza bw'oba ompadde tolina kulaala asansi kakati kankunnyonnyole kino mukwano gwange buli lwe tusiga ensigo ya okutta ebijanjalo ogenze n'obisiga ogamba abantu nti munnange ebijanjalo nabisiga era bw'ofuna amakungula ng'otandise okungula era n'okyogerako nti bannange kakati ndi mu kungula we overcome the enemy by the power of the testimony nze asize nina okuwa obujulizi nti nsize bannange mu Uganda bameka abasiga emmotoka si munnyo nti buli nnyumba egirina oba okitegeera bwagikomezaawo ate nsanyuse because emyaka 2 emmotoka ebadde blessing gyali ate etya abadde agivuga okay fine bw'owagivuga ku hoteli yagirekawo ennaku meka nnya abadde tagivuga yes kakati nze nina genda ku Instagram ye genda ku Facebook ye pozi nga nabideletinga n'ebifaananyi ku ebiri ng'agivuga bivulu bingi byagenzeko ng'agenda n'emmotoka bannange si musango kubeera let me tell you si musango kubeera blessing eri omuntu bw'osalawo n'osiga ekintu normally abantu bonna abamanyi ndi musizi nsiga era bwe nsiga nze sejjusa nga nkikoze oba okitegeera muluma gwe ogenda oyogera nti Levikson namuwa emmotoka tokoma ku ekyo n'oyimirira ne ku bayimbi banne Yes. mwe nabawa emmotoka olinga eyagiwa gospel industry yonna no kati kannyonnyole ensi kino ekintu bwe nali nsiga eyo emmotoka nagisiga ku stage cricket oval mwalimu abantu era nga bazze kuwagira Levikson baaliwo nga balaba buli media house yaliwo era enkeera bwe muba mukyajjukira bulungi ensi yonna ago gaali amawulire agaali gatambula nti Levikson bamusizemu emmotoka jangu Levikson yogere mu bantu tinakuwadde emmotoka ekyo sikikolangako era mwenna mwaliyo Laneke Yes. emmotoka ogiwadde kayi njiwadde wisdom kaye mungaino ogamba yes ojjukiranga gy'ogijje yes because it is very important okujjukira source of your blessing olwaleero ndi kino kyendi olw'abasumba abamu ababadde blessing eri obulamu bwange Pastor Semambo Patrick has been a blessing in my life. Pastor Jamil Sechanzi has been a blessing in my life. Pastor Robert Kayanja has been a blessing in my life. Pastor Jackson Senyonga olwaleero wendi ku kanisa era yes ekitegeeza ogamba ogendanga oŋŋambangako nti nno nze nagikuwanga Levikson kyobadde kakati wuliriza kyengezako okunyonyola Bible ne Yesu we yawonyanga abantu yabagambanga mugende mubagambe oba okitegeera lwaki babagamba you have to tell of the good that has happened to you ekyo tekibi bannange nze nsuziddwa abantu bansuzizza abantu bandiisiza abantu banyambaza era bonna nsobola obboogerako njiwadde wisdom kaye because yambadde okumpi ngambye kanji mu blessing period abantu bagamba okozesa abantu abalina amaanyi nawe okwetungirako oyiseewo ebintu ate ebintu ki bye mba mpisaawo taata era Levikson wagamba owadde ne Kayolabe yalina erinnya ate kaye ayina erinnya ate eririwa bannange lwaki mutusalasala ebigambo emmoroka njikwasiza wisdom kaye era naye bw'anaawulira nga
agikoye ajajiza tujiwa omulala Okitegera? bavugeemu bakomyewo no ndi mu blessings era Levikson ababutajiza tewali abaddaji mubanja because when najimuwa namuwerako ne kadi yako mbanja kile Dixon kati saawa zino maybe akomyewo kadi because agamba kipapula kichupuli n'obuchupuli oh wow kale takerangako ku makya ne wabawo omuntu yenna ajja gyali kumugamba nti Levikson mwanyo giraga mawulire wanji mwanyo langa mawulire kipapula kiwamuwa kakati ebbanga lyalivugidde lwaki teri muntu yali azze n'amugamba kale ebbanga lyabadde nayo lwaki teri muntu yali azze oba okitegeera kati nze kambabula emmotoka abadde nayo n'agikwata n'agiwa ne Exodus n'agivugako for a season Exodus talina moto awo simanyi